Ku Prejan Media TV tubebaza yonna gye musinziira ne tubebaza egyo gye mutuusaako engalo tubagamba mwebali kubeera bakozi era nga 14 weetegeke okulonda omukulembeze gwe gw'osuubira agenda okuba ku kyakwongerako agenda okutereeza embeera mu bulamu bwo. Yes, olunaku olwaleero amawulire ge tuleese omanyi ffe buli update egenda mu ggwanga tuba tugikusuulako oba tuba tugikutuusaako. Yes, olunaku olwaleero mawulire ga ntiisa nnyo mu nkambi ya NRM era nga kigambibwa olunaku olwaleero ngezezaako okubanga nkubira ku bantu ab'enjawulo okubanga bantegeeza ekiguddewo naye nga maziga meereere. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Ashbag Kato Ashbag Kato, Full Figure ne Isma Olaxis bano nga be bannakinku abamu ku babloga ba NRM abakyasinze okuba ab'amaanyi ku internet. Olunaku olwaleero amawulire ga ntiisa olw'ensonga nti pages zaabwe zonna bazihakinze ne bazidiriitinga era essaawa zino wenjogerera Ashbag talina page, Isma Olaxis talina page, kaabe Full Figure. Gano ge magye ga NRM agabadde gaduumira abantu abasinga naddala ku mukutu gwa internet era olunaku olwaleero akaunti zaabwe zonna teziriiyo era bonna bennyamidde tebamanyi kyakuzzaako. Ffenna tujjukira akaunti z'abantu ba People Power omwali Swengere, omwali mwana mulenzi eyali akyasinze okuba bulogo w'amaanyi amanyiddwa nka Kensa Media, ne tulaba akaunti za Ghetto Media, Ghetto TV, bazihackinga zonna ne zivaayo ne bazidiriitinga era bano abaana azzeemu kukola ndala. Channel ez'enjawulo eza Bobi Wine zonna baali bazihackinga ezisinga ne bazidiriitinga era ng'eyalumbuye gye babadde beegezaamu naye ng'ebadde ekyagaanyi. Naye olunaku olwaleero eza Full Figure, eza Ashbag Kato neya Isma Olaxis babloga ba NRM ab'amaanyi akaunti zaabwe bazidiriitinze following yonna evuddeko era essaawa zino simanyi bagenda kuba boogera batya eri abantu baabwe oba bagenda kuba baduumira batya eri eggwanga naye nga page zo bazitutte. Ffe tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga, likinga, commentinga, subscribinga.